Bannamagye nga bakulembeddwamu omukulu Gen. Katumba Wamala ate balina okulabula ku baleese eri mutabani w'omumpembe omukulu Muhoozi Kanyerugaba. Ono nno bamulabudde ne bamutegeeza nti entebe agyesonyiwe, nabo balina abaana ate nabo batwala obudde bwabwe bagenda mu siko ne balwana. Bakola bingi nnyo okulaba nga Uganda ebaako weetuuse. So babawa mukama waabwe chance n'amaana abeefuulira nti talowooza nti n'omwana bagenda kumuwa chance. Bigambo bya banene mu magye. Bakooye baganda bange nnyongera bajjukiza nti bwe bituuse buli omu mukoowu, buli omu akooye, buli omu awulira nga gavumenti yayo Kaguta Museveni tekyalina mu maaso gye mutwala wabula okuggyako okutuzza obuzza emabega. Era buli omu eddoboozi alijjawo n'alyogera nga bw'ayagala, nga bwe kirina okuba oba nga bwe kirina okutambula. So gwe muganda wange akyaliyo n'agamba nti bino bya just, bino byaki, bino byakyagulanye nkusekeredde. Bo bantu bamanyi ki kye baagala, abantu balezinza amaloboozi gaabwe, abantu bali ready okwewaayo, abantu bali ready okulaba nga balwanira eggwanga lyabwe. Era ekiri mu magye bagamba nti kitokota mukwano gwange, gamba nti yes kitokota, ate kirina okusigala nga kitokota kubanga eno gavumenti yayo Kaguta Museveni yakwebeereramu. Tetulina muwa chance yonna, tetulina muwa budde, tulina omulaga nti kyakola kikyamu naye tukimusomesa ate ne tukimuyigiriza okulaba nga tununula ebyasoba nga tutereeza n'eggwanga lyattu Uganda. Tetuwa Museveni chance yonna, tusigale nga tukimanyi kye twagala era tusigale nga tutambula nga tugenda mu maaso. Uganda yaffe n'okununula bingi bye tulina okwerekereza, sacrifices nnyingi ze tulina okutuukako era tubasuubiza baganda baffe mikwano gyaffe nga bwe bajjajjaffe baalugera nti agali awamu ge galuma ennyama. Naffe twekwate wamu tulume ekifi kyaffe tukimale ng'ate nga Museveni asigale ng'agenda. Ono byalowooza mbu agenda tuteekako mutabani we agenda kukola ki, byonna tubitwale ng'ebitaliiyo, tutambule tutambuze eggwanga, tutambule tutereeze ebyasoba, tutambule baganda bange bannayuganda, ffenna nga twekutte wamu, ffenna nga tukozesezza eddoboozi limu, tewali kijjagaana kusoboka. Buli kimu kijja kusoboka era mujja kulaba ng'ebintu bitutambulira bulungi nga bwe twabibala oba nga bwe tubyagala oba nga bwe tubadde tubisabirira ebbanga lyonna. Sajja passport yerwana endaga muntu biga kwa brother mwe mudde mu kwepicha baganda munyo wala gino kwepicha bajja basalamu bibumba n'amataka bagatwala mujja kubulwa ko ne musula omusajja era passport yerwana endaga muntu yerwana eza Uganda bazina zikosa kola fujjo kyokka muwoza musima bagenda batwa bano babagobye babato kyasobola kuzze mu Nyarwanda mu Northern Uganda mu muri mu kwepicha temuva ku live wa muvu machagula abasajja babagobyeyo muri mu kwepicha na kunywa wala gimwagala ebyo kudda ku social media nga temwogera na nsonga zikwata ku ggwanga buli mu kwebuzaabuza nga bafuka banaaba. Kati tugenze ku episode esembayo ku video ya leero. Kansula nti omujasi wa UPDF otuuse n'omujasi wa SFC otuuse owa police otuuse n'abaagala enkyukakyuka bali mu gavumenti mukyuse bulungi nnyo. Abasinga obungi temwamanya nsonga amagye okuwamba obote ensonga kizegaawa zaali ensonga 18. Njagala wandiika ensonga zino oziwulire buze bulungi nnyo omanyi kabali mu gavumenti mukyuse temwogera na nsonga zikwata ku ggwanga buli mu kwebuzaabuza nga bafuka banaaba. Kati tugenze ku episode esembayo ku video ya leero. Kansula nti omujasi wa UPDF otuuse n'omujasi wa SFC otuuse owa police otuuse
n'abaagala enkyukakyuka bali mu gavumenti mukyuse bulungi nnyo. Abasinga obungi temwamanya nsonga amagye okuwamba Obote ensonga kizegaawa zaali ensonga 18. Njagala wandiika ensonga zino oziwulire buze bulungi nnyo omanyi lwaki Museveni lwaki tebagenda muwamba oba lwaki tavaako olwaleero. Tuzze tukola episode ya Amini okutuuka olwaleero nabagambye Flonasa kibiina ky'abayeekera mu Uganda kikyalimu kikyakola. Kati waliwo Flonasa eri Katonga eno erimu abasajja ba veterani n'amagye agatamanyikiddwako eno eri lyantonde Kayabwe Katonga Flonasa eri Kayabwe Town Council yiyo Flonasa ne wewunya kino ekibiina ky'abayeekera kyatta abantu kiikyo eyo Kayabwe yiyo Flonasa eno office bangabe bwambira mbatiramu abantu batwala amataka g'abantu be baleeta abanyalonda mu kitundu kyonna kyonna yiyo Flonasa mwizo gwo musajja atugambye ekintu kiriyo yiyo Flonasa wabo nkyusa bwe munakira basimanyi. Kenda munakira bulungi nnyo Flonasa yiyo gye kiri nakati bateekawo branch yiyo bino byonna biri andigesere biri tebimanyiddwa nga Museveni abimanyi bulungi nnyo bikola emirimu kyo kiri Kayabwe. Kambalage ekirala kiranya akapande ka Uganda Matters Kayabwe Town Council kikyo Flonasa kikyo kyonna nega Museveni akimanyi emirimu gye kikola bano bali mu kutta bantu era nga kiri bwe kyakolanga kikyo kiri Kayabwe Flonasa ekyabayeekera newe kiri mu operation kikola. Kati tugenda ku nsonga 18 lwaki amagye gawamba Lindako lwaki amagye agali Obote gawamba mukama waago negasako Idi Amin dala kanswedi mukutopa pala kala mulize ensonga zino ensonga gye njogerako ng'ogimanyi genda maaso mu ggwanga kubira mu sako Idi Amin dala kanswedi mukutopa pala kala mulize ensonga zino ensonga gye njogerako ng'ogimanyi genda maaso mu ggwanga kubira kanswedi mukutopa pala kala mulize ensonga zino ensonga gye njogerako ng'ogimanyi genda maaso mu ggwanga kubira mu kikyo kyonna nega Museveni akimanyi emirimu gye gali Obote gawamba mukama waago negasako Idi Amin dala kanswedi mukutopa pala kala mulize ensonga zino ensonga gye njogerako ng'ogimanyi genda maaso mu ggwanga kubira mu sako Idi Amin dala kanswedi mukutopa pala kala mulize ensonga zino ensonga gye njogerako ng'ogimanyi genda maaso mu ggwanga kubira mu salamu ebibumba n'amataka bagatwala mujja kubulwako n'emusula omusajja era passport ye Rwanda endagamuntu ye Rwanda eza Uganda bazina zikosa kukola fujjo kyokka muwoza musimayi bagenda bano babagobye batokibasobola kuzza mu Nyarwanda mu Northern Uganda mumuli mu kwepiica temuva ku live muvuma kyagula abasajja babagobyeyo mumuli mu kwepiica nakunywa walagi mwagala ebyo kudda ku social media nga temwogera na nsonga zikwata ku ggwanga muli mu kwebuzaabuza nga abafuka banaaba. Kati tugenze ku episode esembayo ku video ya leero kansula nti omujasi wa UPDF otuuse n'omujasi wa SF otuuse owa police otuuse n'abaagala enkyukakyuka bali mu gavumenti mukyuse bulungi nnyo. Abasinga obungi temwamanya nsonga amagye okuwamba Obote ensonga kizegaawa zaali ensonga 18. Njagala wandiika ensonga zino oziwulire buze bulungi nnyo
omanyiri waki Museveni waki tebagenda muwamba wala kitavaako olwaleero tuzze tukola episode ya Amini okutuuka olwaleero nabagambye Flonasa kibiina kyabayeekera mu Uganda kikyalimu kikyakola kati waliwo Flonasa eri Katonga eno erimu abasajja ba veterani n'amagye agatamanyikiddwako eno eri lyantonde Kayabwe Katonga Flonasa eri Kayabwe Town Council yiyo Flonasa ne wewunya kino ekibiina kyabayeekera kyatta abantu kiikyo eyo Kayabwe yiyo Flonasa eno office bangambe bwambira mbatiramu abantu batwala amataka g'abantu be baleeta abanyalonda mu kitundu kyonna kyonna yiyo Flonasa mwizo gwo musajja atugambye ekintu kiriyo yiyo Flonasa wabo enkyusa bwe munakira basimanyi kenda munakira bulungi nnyo Flonasa yiyo je kiri nakati bateekawo branch yiyo bino byonna biri unregistered biri tebimanyiddwa nga Museveni abimanyi bulungi nnyo bikola emirimu kyo kiri Kayabwe tambalage ekirala kiranya akapande ka Uganda Matters Kayabwe Town Council kikyo Flonasa kikyo kyonna nega Museveni akimanyi emirimu gye kikola bano bali mu kutta bantu era nga kiri bwe kyakolanga kikyo kiri Kayabwe Flonasa ekyabayeekera newe kiri mu operation kikola katugenda ku nsonga 18 lwaki amagye gawamba lindako lwaki amagye agali gobote gawamba mukama waago negasako Idi Amin dada kanswedi mukutopa pala kala mulize ensonga zino ensonga gyenjogerako ng'ogimanyi genda maaso mu ggwanga kubira muganda wa UPDF mugambe basi tukiba wambe Museveni buli nsonga gyemmenyako nga abasirikale bobote bagimenya okukwata okujjako Amin kubira muganda wa UPDF oba munyankole oba mucholi oba musoga oba mulango oba mukusabira muki bakwate Museveni bamujje mu nsi Uganda bamutwale tutandise butiti bagita the Amin 8 program of 1971 tutandise the statement to the nation by the Uganda Army nti ekiwandiiko eri eggwanga nga kikoleddwa amagye g'eggwanga mu 1971 agaali amagye g'obote. It is hereby notified for the general information that the text of the statement made to the nation by the Uganda Army on 25th day of January 1971 is as follows. Bakugambye nti ekiwandiiko kino ekyawandiikibwa nga kifulumiddemu ebigambo bino wammanga ebyayogerwa eri bannayuganda amagye ga Uganda ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'olubereberye 1971 bigenda bwe biti bye basinzirako okukola okuwamba gavumenti y'obote basseeko omugenzi Idi Amin dada. Tutandise. It has been necessary to take action to save the bad situation from getting worse. Kino bakikozeeko okutangira embeera okuva embwa weyotera okutuuka we bookera kasooli bagonja era kwe kukwata ebikola tusobole okubanga tugezaako kutangira embeera obutasukka bwa mulamuzi. Era bye tusazeewo bye bino wansi bye tusinziddeko okuwamba obote tusevenge bannayuganda abadde batidde nnyo n'okubeera nga si basanyufu mu ggwanga lyabwe Uganda. Wuliriza bulungi nnyo ensonga esooka. The unwarranted detention without a trial for a long period of time, large number of people, many of whom are totally innocent of any charges. Bakugambye nti okukwatibwa n'okusibwa kwa bannayuganda nga tebavunaaniddwa ne bateekebwa ebigambo bitayimbwa olw'ebbanga eddene nga tebalina musango. Kino kyali kimanya amateeka n'obulamu bw'abantu mu Uganda. Kiki ekigenda maaso mu ggwanga?
the bad situation from getting worse. Kino bakikozeeko okutangira embeera okuva embwa weyotera okutuuka we bookera kasooli bagonja, era kwe kukwata ebikolwa tusobole okubanga tugezaako kutangira embeera obutasukka bwa mulamuzi. Era bye tusazeewo bibino wansi bye tusinziddeko okuwamba Obote tusevenge bannayuganda abadde batidde nnyo n'okubeera nga si basanyufu mu ggwanga lyabwe Uganda. Wuliriza bulungi nnyo ensonga esooka. The unwarranted detention without a trial for a long period of time, large number of people, many of whom are totally innocent of any charges. Bakugambye nti okukwatibwa n'okusibibwa kw'Abannayuganda nga tebavunaaniddwa ne bateekebwa mu bigo emitayimbwa olw'ebbanga eddene nga tebalina musango. Kino kyali kimanya amateeka n'obulamu bw'abantu mu Uganda. Kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga? Bakwata abantu ne baba leero nno mukwano gwange ne bannamagye nabo bali bubi. Tolowooza nti gweka ali obubi muganda wange, nyongera okujjukiza ffenna tuli bubi, bannayuganda bali bubi, buli omu ali bubi, era buli omu anoonya ngeri ki gy'ayinza kuyisaawo bulamu, ngeri ki gy'ayinza tambuza mu bulamu. Lwajja sitwakuba nti tulina omumpembe waawa, naye omumpembe agenda baganda bange. Tubeere n'okukkiriza, tubeere n'essuubi nti kye tubadde tusaba ebbanga lyonna ate Mukama ali mu kukituddiza, era Mukama ali mu kutulaga ngeri kye tugenda kukola, tulabe nga tukyejjako, tulabe nga tufuna obuwanguzi bwaffe. So Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bannamagye bali mabega we, kwegamba buli omu ali mabega waffe. Kale tetuggwamu maanyi, kale tusigale nga tutambula nga tugamba nti obuwanguzi bwaffe tuli nabo. Bingi bikoleddwa, bingi byogeddwa, ebikolobero bingi, ebikolobero bitiŋŋana buli misana n'ekiro, naye tusigadde nga tuli b'amaanyi kubanga twagala okubeera ab'amaanyi, ate n'eggwanga laffe tulitunuuliza buwanguzi bwereere. Kakati bannamagye bananga nabo bakaabanga mukulu Lumbuye w'omuwulidde nga buli omu akaaba, kiba kitulaga nti we tulaga tugenda kubeera abawanguzi, era babadde batukaabya amaziga, badde batufuula nti tetulina kye tuli, tugenda balagirako bwereere nitusobola okusimbula netutambula ne tutuusa olugendo lwaffe gye twagala okulutuusa. Tweyanza nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okwerekereza okungi kwe weerekereza, olabe nga ogatta eddoboozi lyo kulya Munnayuganda, ate tusobole otambulira awamu.